tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Mulungi era mulungi omukutu gwa There is Still Hope ali ku There is Still Hope 2 teaching ne testimony dreams nayo tubayo kubanga ate atugenda mu nsi ey'omwoyo n'okwolesebwa tokkiriza ensi ekusale ekunekune ekusale etya nga ofunye ebyobugagga byonna ebyensi ate nonafuna mwana wa Katonda omulamu ebekusaze ate nekunakuna nefuna ne square root times 2 nekubisaamu infinity abate gwayo ebekusaza amagenda naki n'amadda kakale olwaleero njala tugendeko ewa pastor iziti Namutebyani Milda Milda Namutebi waliwo amawulire agabadde gazunga omukutu ogwa social media nga mbu yafunye evubuka etto omwagalwa engeri gye yava mu bulamu obwensi bayibuli ebemu olukusa okufuna omubeezi omulala so waliwo amawulire agatambula n'ebifaananyi ebyo nga wojja birabaawo nga bakulaga nti essaawa yonna kigozi yingira mu mikolo era abaana ndowooza batuddemu bakoze duweti ne bamugamba bannaye agenda kuzaala kabbebi akalala nebagamba kaija emyaka wamama kiki gamba alina omubiri n'omusaayi gutambula gubanja bintu bino ate omubiri ogwo akitogwa Kristo ekituufu gwe Kristo n'agufuga nze omuntu gwe najjirako enkofiira nyate gwe najjirako gaalubindi okoze bulungi okoze bulungi gogiddeko si gwogirako namugirako dda ate kati nganda bikwadde ozamba zino zinyamba kati obimanyi ebya studio amataala gwe nkutya naawe agaga amaaso naye nze munaye bajja kugulyayo gawe kakati namugirako dda mugirako amagalubindi maama Favor Senfuma wayusisi yagamba nze omwami wange mukama gwe yampa yamuyita yawummula sirina sisuubira era sirisuubira yabita namujirako galubindi muto mulaba muto naye omubiri n'omusaayi yabiwa Kristo yasalawo yabikomerera ku musalaba agamba owaki nengera ngobi akutoba ejjinja kakati Milda avuddeyo n'abisambajja abiganyi agambe gano matu ga mbuzi bamusibyeko busibi mumekesango si bituufu bifuwe fululu waliwo yatudde awo ayagala okukonjera n'okuttata n'erinnya lyange nze siri single siri mu relationship yonna era sisuubira kitegedde bulungi avuddeyo n'abisambajja ibadde biitinga naye ate lwaki mwogera omuntu nga leka tubamuwe bamuyitani Nsumba Milda Namutebi ate tusobole okuba nga tukola ki tweyongerayo mu ddakiika ntono twagala tukonekitinge ku ngobi bayenda kubuuza tekatata waffe ejjajjayo bamuwa lyaki lyani soko bawe Milda Hallelujah. Amen. Bambita Imelda Namutebi. I'm called Pastor Imelda Namutebi. I had a husband called Pastor Tomukula. That's why I am called Pastor Imelda Namutebi Kula. I am not married. I am not ready to get married. I am not pregnant. But I preach Jesus, the Son of the living God. Hallelujah. Amen. We are bombarding the kingdom of Satan and put it down. Hallelujah. Amen. Kale
amwe mwenna abali ku mukutu ogwa Desi Hope ndowooza owulidde omusumba nga ye asambajja oba nga ebyo byonna abigaana agamba si bituufu bamusibako matu ga mbuzi omuliisango talina ssuubi takirowooza nga nako takigeza era talikigeza ntasoofuna omusajja omulala n'afumbirwa era n'ebyakaana agambe tali lubuto so mwebyo byonna bya mboozi za ku street kibozibozi za kumalwa palabase wolokoso bagenudde okumuwuliriza ku ddoboozi gyali baali b'amaanyi ese batya baali b'amaanyi naye alwawo edda ng'oyogera ku miruda muganda wange kiba kiralamuko naye kaakati ebintu byakola ki ebintu byakyuka baali bamaanyi ng'ensi batya ebakankana naye byakyukamukko so yoyo omusumba imiruda namutebi kanisa bageza batya ali awo yagimanya gituwa mu comment section avuddeyo n'agamba nedda bannange niwemba nga sya nga wondaba wano n'emyaka noonyaki sinyo zino kati nkolerera bulamu bulala obutaggwawo buno sikyaliwo nnyo myaka giwera era ondaba ndaba wadde kafiga keeko libate charge hayo ese batusa mugoba ali mu kirasi libate charge ajandika ku blackboard libate charge joka bali mu chemistry atasomesa siara bagaere badai ata basolo bagamba charge ate kakati ku compound tufunyiya church compound kali yoyo omusumba I serve a big god tebasobola kungoba gwojo bagoba ajabago gwojo bagoba katoyo mumanyi ese ye mutegera bulungi saba zineza twalani amini emisinde kale doza abadde balina doubt kwa abantu badde bibasobedde ate kakati asita abadde ki asita yagenza okugobamu ibadde zungu olira bizungu mirda ibadde zungu nnyo zungu naku zandi katera be baagala cross breeding eba cross ofuneko ebyana nga bikyotala babita bikyotala sibina magoye lwakitowa ankome naawo nibigana mulimu abalina bannamagoye nga bakaddugala wamasigera asukka wano tulabe engeri tukwasaganya tukuyunge ku ngobi mu lugendo lwalimu tugenda kuvuga lunaku lulamba bwekiri twagamba mu bino ebiro bya campaign affe tetulina tuli neutral tuli awo abango bitujja bawa n'abajjajja musajja mulisoga lyaganye nakkiriza nti lyaganye anti unate kugambe ate kati oyongo bi atono waffe yani dada abadada oyo dada simanyi oba mu maaso awo naye tujja mufuna tulabe kikyagenda okuba nga annyonnyola abazzukulu be abazzukulu aba beetaaga mawolu mawolu kale bantu nga tetunagenda wangubi soko bawe Yesu nga tonabagenda wangubi damu ebigambo bino wammanga ndamba Yesu webaza kubanga akyali mulamu era nkuwa ekitiibwa n'amateeka n'olwekyo nkukkiriza era omulokozi wange sasira obutali butuukirivu era onaze n'omusaayi ku lunaku luli olwokimala kuguvugo tukiranga amina era amina kale tuwumulamu mu ddakiika emu katweyunge ku bannaffe abali mu lugendo abagenda ejjinja bagenda beera kagoma bagenda mu kubanga
balonchinga manifesto togamba bino tebikukwatako oluganda kale katujje webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.